Matilda ku nsonga eyo olaba otya Kamoga ya papye nze kyenizo ogamba bonna babiinamu obusungu ate when you look at bonna ebintu byabwe birimu kati oli kojja wa mukyala he's a lawyer to the property they were both fighting for birimu emotions at the moment it's emotions kubanga yadde even grieving abantu nga bagamba maybe onali mu bulumi all those are emotions nti yabyogedde out of emotions toyinza kuŋŋamba nti mediator wa properties wammwe ate alina oluganda ku mukyalawo oba ku mwami wo so mutuuka point ne muva amuguza ettaka kojja wa mukyala we kati toyinza ngamba bwe munaba mugenda mu kooti ne kooti yennyini egenda tunula eyo aspect what if you are using emotions here kati ne jury mubeera mugiwa obuzibu okusala ogwo omusango okutegeera sayidi ki gye tuba tubeerako gye tuba tuwolereza so ku lw'ensonga eyo Esther abantu bano bonna baziteekamu ki emotions osooka osanga n'omukulu Kamoga oba lawyer Kamoga simumanyi nnyo nga naye alimu kineeno oyo n'omwana waffe aludde ebbanga ng'atunda tukaniza ku I Talk with SCS Media Uganda I Talk with SC okay nyongera obbaaniriza yonna gye musinzira okubanga mutulaba abatulabira mu Uganda thank you so much n'ensi ezitwetooloddaawo nammwe mwenna abatulabira mu America manyi abantu mu America tubabuuzaako bantu bankizo nnyo ntumirako omwami bamuyita Matovu tumiddeko hope you're doing well Canada tulina abantu baffe abatulaba thank you so much please if you're new to this channel please subscribe banaye muve mu bintu by'obutatwagaliza oyo omuntu najja okulaba kyeno n'ata subscribe tukuyite tutyoko si butaagaliza abamu babeera batwagaliza naye babeera maybe tebakiwa budde aba tuwaye ku nkalu bwoba tusubscribinze ali situweereza ssente enkalu tujja zisiima guno omwaka gwakugagala mwaka gwakufuna era tugutandise bulungi tugutandise bulungi omwaka guno naye ate byonna bye tutandise nabyo obulungi byonna bibadde bya ssente tekuliko kye tufunidde ku bwereere of course so program ene wagiddwa Cabs Nation okitegedde ekintu ekyo so gwe wenna ali awo airport pick up corporate driving just call me on 0701 542 tube nga ate tukola twagala tukole yes Matilda how are you doing? I'm perfectly good of course mukama w'amaanyi bali wano nga bakujerega wala bali batujerega naye bajja kuba bulungi kubanga ebintu ebimu tuba tetubirina olwokuba nti tetubisobola but usually it's not really on our priority list ogamba ye bannange kyekyo abantu bakusanga ne bakuyisaamu eggaali bakunyoomanyoma lwakantu akatono ennyo kaa munnange va gy'oli ebisumuzo tebigwa bitereke bulungi tebigwa tetugenda ate mala kuyita bamakanika kumenya nzi naye nga bannange muli mutya abatulaba nga tubadde tubamisinga tuyitambulayo ne baba ne Matilda nga Esther temugeredde bannange wamutatulaba nga tuli ffe ate tulina entalo bize fenafena nga bwe tuli wano this is not all that we do tulina emirimu ebbali kakati emirimu esatu ena etaano mwe twavayo dda mu analog tuli mu digital kitegeera tuli mu ttaka tuli eno mu tuvuga mmotoka twagenda eri gye batwala oli guy ne tuvayo saa mukaga gwa kiro so really guys tukola nnyo era abami mwenna abatwepimamu mwina okumanya muze ku bakyala emmekete tetuzannya naye ng'empisa zo tujja nasembayo okufuna nambuza pulaani yange teyaddamu kunkubira abasajja sikyaddamu babulya pulaani zaabwe ate kati n'ekirala abasajja bano bakyalamu abali njagala mukitegere kineeno omwaka guno n'emyaka egijja oba ofuna omusajja kozesa bwongo si emotions emotions zituzizanye emabega tufuna abasajja olw'okuba batulaga omukwano olw'okubanga bakola ki emikolo bagitutuusaako bulungi ne twerabira ebituufu bye twetaaga ng'ekisookera ddala kuba bulungi ate okuba obulungi weetaaga kasente kituufu
so tetugenda kuddamu kwebuzabuza nakwefuula batayagala bintu bimu ekituufu ssente tuzaagala twagala nnyo abaami abalina ssente ate nga bazigaba bazita si byakunyumyako nnyumye so omwaka guno neejijja mu maaso woba ofuna omwami Esther making sure okozesa nnyo obwongo omutwe gulina oba nga gukola ki emotions zinyuma nnyo ne emotions soko ziwumuzemu naddala nga gwe wali omenyeddwe bwako ku mutima bulungi ne bagumenya ne bagufuula ekisiimuula re-strategize your relationship goals re-strategize omanyi Esther by the way eyo gye mbulidde I'm going to start school again I'm going to upgrade nange nesawa yonna okitegeera so I'm going to upgrade so I was talking to my mentor. I'm going to UMI. Yeah. What is that? Uganda Management Institute. So I want to go here. Victoria University. Omwaka guno twazze kulema. Yeah, I want to go for public speaking because any time from now but no kola mulimu gwa retirement. Esaawa yonna tugenda batubayita mu bivulu ebyenjawulo nga ffe ba speaker. Tuwetegekera oba Esther abantu bali so advanced oba tulina kujja nakwogera n'abantu ng'ebigambo oyiyabiyiye omuntu olina okujja nayogera naye ng'alaba that woman is so confident byayogera abitegeera kyayogerako akitegeeza kitegeera so nabadde njogera ne mentor wange namugamba what time to resume school. You know, sometimes oba uli ekintu okyagala naye ng'ate oli atolina nnyo motive. Nangamba, you know why? You know something? One of the reasons it's very important for you to go back in school, it's for you to re-strategize. Okay. You get? So when you get into school, you re-strategize. Like, obanga atandika katoku, it's like rebuilding, like you start up again, but not like you've gone back to zero, but you re-strategize. Kubange jogeno amazing nyumira nnyo meeting abantu abapya so ogenda beere yo ogenda kusangayo kuwa yampadde example lisobera n'ogwa ku boss wo nga fellow student you get what I mean yeah so omanyi kuli okusoma kwa bakulu kubamu wewe ogwa ku MD wa NSS nga musoma mwenna nga mutula mwenna ngagamba enda mwana gwe ngola bikamunti ngakulaba ngolinga gwe omaye omuntu alinamu ku status oyo tulabutuza banange muwala ngakulaba neddala okakasa kino yenze nti yegwe siyenze nti yegwe naye tukatulabagane ku kaddina tulawo baddala yegwe bibyoyogera ne esi obinyumize onyumize ebintu ebyo live wamma biri biba byakugundi kakati njagala birila so I want to go back in school of course to upgrade and also to you know kuyiga bintu nino bana obwongo nga busazala inga obwongo wala busaza kati okitegeera so kati ndowooza wona batudonaba okyagambika abasajja banegomba bulina okukola ennyo n'okusoma ennyo kuba kati ka competition kagenda bakali abasajja kati batudduka buddusi tetulina kyabbakolera ekikulu tetubeetaaga nnyo nze kati nganze omwami mwagala naye mba simwetaaga Good, Matilda, hi. Okay, how are you? What abadde? Banage, you guys. Ogidde mu bintu bino obiguddemu lwakuba. Omanyi last weekend eno twagenda tufiirwa. Sorry, Suuna Ben. Mami we bambi yakola ki? Kirinyo okufiirwako omuzadde wo munnange omanyi ate naddala Esther obeera ng'oli mwana n'ovibwako maama wo ekintu ekyo kiruma nnyo you left too close to nothing. Nze nina mukwano gwange yanga taata waabwe mama oba bafiirwa abazadde maama waabwe awo mu covid naye mu myezi emibaale taata we n'afunirawo eki omukyalo omulala abasajja tebalina budde they don't waste time. Kyokka gwe n'omala ofumbirwa mu myezi ebiri n'omala ng'omandu bw'oti n'ofumbirwa bakwogerako agagamba agabi bwega awo enjaga y'eddiini y'obuyisiraamu bagamba kwanira awo nnyini mu lumbe naye nga abakyala mulina okubeera eyo nga kimanyi kano kankibagambe bambi abakyala ngeri gye tusobola okwogera ku mugenzi oyo omukyala yabadde mama Suuna Ben twagala okubategeeza nti woba oli eyo ng'okola
making sure. You know, the other time I was talking to my elder brother. Nangamba. Olaba bw'oba ng'olina omukyala, abakyala mmwe mukolera abaana bammwe. Nampa example nangamba ojja weegendereze mu baana kati wano nga tukuze. Abaana abamu abali obulungi nga tebakoze nnyo. Bamaama baabwe baba balina ku ki? Ku ssente. Ku ttooke nga liwera. Kati oba oyagala omwana we abe obulungi. Tofokasinga nnyo ku taata we. If you want your kids to be well, don't focus a lot on, what does the father have or whatever. Ekyatata we kyalina kiyinza kugasizaawa. Nti alinza okuba nga alina capacity, elinza to invest in me, and I make my own fortune. Abaana bange kwe banaalya. Oba okitegeera. Kati nze wemba nga bonda bano Esther, everything that I do. Kubanga ffe abakazi gw'okola buli kimu nga banenge. Emmotoka omwana wange. Ngula ettaka omwana wange. Okitegeera abasajja si be babeerako. Omusajja alitunda ku myaka 8. Tobulaba awo bali awo. Anyway, bambi nga omanyi grieve. That's what we call it. Grieve, yeah. So bambi Suuna be neegera ebintu bingi ku lunaku olwo. Mwe mwali statement egamba bweti. Manyaganya nenjogera omuntu ebigambo byayogera. Bali bekungamba nti nsala ebigambo. Bali bekungamba nti nina fake news. Right. Nga munnaffe. So agenda tulako mu katebe kafe wano. So bambi naye mami wange ogenze mbanyogera straight wa Katonda wadde muntu mulungi nensaba ondope otuukayo olope omusajja Kamoga yabba ettaka lyange biki n'akayiringu agamba Nambwa gwe yazaalamu omwana abaana bali awo kati anti Kamoga nga omanyi abayita Nambwa bagamba amuyita kojja ate yabaguze ettaka kigambibwa nti Suuna Beni agamba ye ettaka yaligula bwogo Kamoga n'ayiteeka kaaba naye yaliwo mu consent nga Kamoga kojja w'omukyala abibeeramu kati agamba bamubba osigera kati nga mukambwe nnyo era ng'asaba essaala enkambwe egende ewa Kamoga gwayita akayiringwe yali mukazi we bingi nnyo mu period eyo baali bayomba waliwo abamuwaga manyi tubeera n'emikolo gyaffe nga bali mu kamera nga gituwaga nnyo nga misiru nnyo ye nga Nambwa tayogera bigambo bayo naye gwe omuntu omusirise abamubi nnyo anti ye taddamu agamba bambi kitalonye taata waffe ofiriddwa maama wo ye tayomba naye despite the fact olwo nonna byazzamuvuma because gonna n'amannya ago gamuvumye kati gyabuvaneko olunaku azenga abyogera semwazi naye omuntu n'asigala nga ali kaamu sijja gamba nti musiza bala ali kaamu mukakamu Nambwa yo mukakamu Matilda amanyi okuhandolinga bagiyita emotional intelligence nakaka nawe papa yeta ono n'ayomba twadde tuli awo ng'ekipapula kiba kuntumye kijja balooya ba Kamoga properties baweereza amagye nga baga agamba wayononye erinnya yange wanfudde omuntu omubi byonna byayogera yayogera ebintu bingi nnyo era byali bibi naye abamu bagamba bulumi okitegeera nga musaba obukadde lwenda ate ne balooya abaweeyo 10 oba 10 oba 100 actually 10 oba something 10 kyogeremu ebere biliyoni emu okutwaliza ewamu ekipapula kyabadde ku mutimbagano tugenza okukeera olunaku olwaleero nga bye bitambula Matilda ku nsonga eyo olaba otya Kamoga ya papye nze kyeniza okugamba bonna babiinamu obusungu ate when you look at bonna ebintu byabwe birimu kati oli kojja wa mukyala he's a lawyer to the property they were both fighting for birimu emotions at the moment it's emotions kubanga yadde even grieving abantu nga bagamba maybe onali mu bulumi all those are emotions nti yabyogedde out of emotions bulijjo akimanyi nti kojja w'omukyala ye yali lawyer waabwe nga bafuna properties obenze by the way when I look into ebintu webityo nze mbamu key points zenkola ki jenzijamu situnuulira oluusi bigambo abantu babakoze bennyini beboogedde but I look at who are the parties in this whole case baani abarana ono arana ayita atya ono you get what I mean so gw'omuntu ng'oli eyo by the way bano abantu abali popular tuleme balabeerako obulabi ng'ogamba Esther w'amaanyi alina ettutumu alina ssente tulina obbayigirako even in their disadvantaged moments
nti wabanga ali mu buzibu omuyigirako ki kubanga ebyo bibatuukako bituuka ne ku balala ate naye bisobola okukutuukako teweeyibaala nnyo gwali eyo nange ali wano ne Esther ali wano so tuba tulina bigiramu ng'ogamba nze singa nkeera ku makya nemba nga nsobola okufuna sente to own a big property who are the people let me tell you toyinza kuŋŋamba nti mediator wa properties wammwe ate alina oluganda ku mukyalawo oba ku mwami wo so mutuuka point ne muvamu amuguza ettaka kojja wa mukyala we kati toyinza kuŋŋamba bwe munaba mugenda mu kooti ne kooti yennyini egenda tunula eyo aspect what if you are using emotions here kati ne jury mubeera mugiwa obuzibu okusala ogwo omusango okutegeera sayidi ki gye tuba tubeerako gye tuba tuwolereza so ku lw'ensengeyo Esther abantu bano bonna baziteekamu ki emotions osobola okwesanga n'omukulu Kamoga oba lawyer Kamoga simumanyi nnyo nga naye alimu kino eno oyo n'omwana waffe aludde ebbanga ng'atunda ojjukira kisa kye omwana we yafa sorry Sache yafa ng'alese property ye ewa Kamoga wakitegedde kati nza nga yamugamba alinaaweza like 18 years agimuwe waba wayiseewo ebbanka Kamoga n'agimuwa property just ngezaako mukujjukiza omutegeera kati what am I trying to say here ebintu byo biri deeper than the lawyer advocacy thing okitegeera bigenzeemu ne family bigenzeemu nze ndaba biri muko ne kubukaawo ate kati nze kwejjawo omukyala you can't talk to me like that sikitegeera butegeezi lwaki kojja wange ate abeera lawyer wange kojja wange lwaki aguze ettaka si lawyer yabaguze ettaka anti era byonna kubanga alina advocacy right no kojja w'omuwala ye yagenze n'awaaba n'agamba balooya be kati anti awo yonna tagali kubanga ne balooya nabo baba baliza oba bawolereza omusango era nabo bateekamu aspect nti ono nakojja wa mukyalawo olina omuteekamu juka kati ffe wane waffe mu Africa n'emisango gyaffe oluusi we tuba tugiwoza mu kkooti bateekamu aspect ya culture omuntu ono omuyita otya abeera mukulu wo oba okitegeera so kati ono wabeera nga yekojja w'omukyala why do you go ahead to buy properties from a family member like that lovely anti kati awo omukwano we nkugambidde nti kati omwaka guno abakyala abaliko kubanga ali obeera walina tokozesa mukwano kola any investment okay don't use love to make any investment use your brains because I can tell you Esther love is a moment love is very temporary mwena abaleyo mugenda kuwakana oba mugenda kunzikiririzaamu mugenda kujja mu nvumo love is very temporary very temporary very temporary usually abantu betulaba bawangalidde in their relationships it's called balimu tolerance kinaito kisusa nnyo ne bagamba you know what let me tolerate this human being to keep this moving let me tolerate ekintu ekyo nekyewunya kikoze lava eggwawo ebyo byalavu bibeerawo wali mu kitanda ate ne mu kitanda tebikyabaayo kati obeera atya mu kitanda nga tolinayo laavu abantu basaibongo nze kubuulira akola atya obeera n'omuntu nga you're sleeping together but you don't have any love oba mubeera mwerimba oba muba muli ku kyawo naye nga mwegatta naye nga mwegamba no emotions no love kati sibe bye mba mukola n'onyumirwa of course obeera onyumirwa oba okolayo ki gy'otanyumirwa nze kati I can't play sex without feelings. No, wabeerawo feelings. Of course, there are those natural feelings. Of course, if you're having... nze kati we natuuka ndinganga saibongo. Nze sobola kuvaako. Tosobola kunsanga ndi awo nsinisa amannyo. Oba you get what I mean? Like, mbanga nywa no soda. Ne mmala glass ne njomusa. So the one relationship. Let me tell you. No, so but let me tell you. Stop it. The best way to get rid of heartbreaks, keep yourself away from emotions. No, why? Not them. Food. Sometimes. They don't remember. Rinse wali onko ya badai kakati. Linga gwe baby to gwe abiere teda.
teweteekako buvunaanyizibwa bwa kwagala mwana wa muntu yenna. Naddala nga mutabani wa Falaawo. Naddala nga mutabani wa Falaawo ze kino kyogera lwatu teweteekako buvunaanyizibwa kwagala mwana wa muntu yenna. Naye oba musajja mwagale ng'ekiseera kituuse teweetuma. Kiweetuma otandika naye Matilda no ndabika mwagala. Wonaba omwagala Esther nkubuulire omukwano tegwekweka nawe mugudduka. Naye mugukola muti era we mutuuka ewantu ewamu baba balabagaawo no beeyagala. Omukwano tebagwogerera ate tebagutuma gujja gwokka. So don't give yourself the obligation. So kati wano bakozesa nnyo laavu. Kati bano bakozesa mana ate nga ndoza bafunyamu ku ssente. Omaye abantu babeera beegatta oluusi bakyamuka nnyo. Nze waliwo gayangamba tokisusa nnyo. Nkubuulira okwegatta kwe kuleeta ebizibu byonna byolaba mu baagalana. Nze waliwo yangamba y'ensonga lwaki wabanga yeegatta n'omukyala tayogera nnyo. Aba yeewala kusuubiza. Esa yagamba nze omanyi kubuulire Matilda nze wemba neegatta n'omukazi soogera nnyo. Ebyo byosolobeza. Olinza otandika okulamaawo ebintu. Noza ettaka liguni ndikwadde mugenda ova mu kikolwa omwana muwala naye waba yategeera muvu ey'okukola ebyo okutwala kagane kakatijjukira olire bwe tubadde wali ogambye onsubize emmotoka kakati ongambye bwetuva wano ng'eno essimu ngitwala kakati kiweekyusa ate oluusi no ddala omwana akoledde oluusi omwana akoledde ng'ogamba naye omanyi Kamalega jimuwa. So, and usually when guys are in some sort of excitement, they do a lot of tuguletta yeah. Never neka kati omayi kojja wanga ine ettaka lya ate ya raisi. Oh, you get the bulungi. Exactly. Omanyi sweetie. Kati luli obadde ogamba ate mbutugule yettaka nonso yeah sente ziri zo wazifunye nti omuya yagenda zitera ku weekend kati olaba lira kojja wange bamuyita Kamoga amanyi tomumanyi ndika ina oyo gayi mwesige gayi yakola kino na kino nte kati atojjukira nga bwali kojja wange abatajja tuseera nga abalala ayinza tuseera naye ajja tugumiikiriza webale nnyo kale ajja tugamba milioni 10 naye abakisobola tukiza tuziwayo in installments. This is my relative. Ndiye no baby yogedde ensonga ate oyo aba taata wange kyenkana o abajjajja wange obafuna ebintu ebyo kati omuyaye yagwa mu mbi kati yagwa mu ebyo ebyokwerogoza kati kakiwulira kati asasulira butakozesa bwongo bale mutusonyiwa bino bituuka ku bantu naffe tuba biri tutuukako naye tulina okusekako so like omuntu abaga oyina okukozesa obwongo bwina obbanga okay nze nkubuulira so during sex emimwa gizibe bwoti kyonna kyowoomerwa kikubeere mu mutwe katukiwulirire mu maanyi g'okozesa toyogera kigambo na kimu ogenda kweretera ebizibu kaakati awo bwe buzibu bwe balina kati oli naye alinza oba awaaba ebyo ebintu not because bye bamuwaabidde bye bamuvumye si byo bye bakyasinza omwogerako ebintu kati naye alina oba nga walanirako oko ne ku muwala we all those are emotions so batuule wansi kati bo nga bo bakwate batuule kubanga kati omuwala waba akyayagala Suuna we yamwagala agamba wano waffe jangu nze sigobangako waka era taata w'abaana ng'owooyagadde emmere zogolaba nafunga edda era taata w'abaana beba abakazi agamba nze omusajja namukyawa nnyo omusajja ayitawanko bbaawe yagamba bbawe akyamwagala era ati kati bwe bubongo bwenkugamba bwe tulina okukozesa obwannambwayo olina okuba nga obwongo bukola nga bulinga obwannakyongereko no like I don't want to specify naye kubanga abantu bangi bakola those mistakes and you think you're in love with someone, let me tell you that is bullshit. Mu buno obulamu bw'ensi obwongo bwo bulina obba nga bukola. Use your brain before your heart. Use your brain before your heart. Era omutima gwo bulina okugamba naye mutima gwange omuntu ono gwe gwolaba gwe weetaddeko tunamusobola ng'obuuza mutima obwongo nga obwongo bubuuza omutima wala kyekugamba nti obwongo bulina obba nga bukola kati buli obwongo bunaaba nga bucommunicatinga n'omutima kijja tukolera
obongo bwobubuuza ne kakati omutima gwange gunaako wa kyeki n'aba kiddako. Because let me tell you, Esther, emitima gikoowa. Kakati n'olwekyo abali eyo mukole ebintu ebimu nga temweteeka mu mbeera nga z'Abasuuna Ben. Ate nekira n'oba ng'oli eyo ng'olina obulumi ku muntu oba ng'olina omuntu gw'okyaye nnyo, omumwa gwo guno olina okugufuga. Because omumwa guno mutonzi gutonda ate n'ekirala oyogererawo ekintu omuntu ne kimutuukako anagamba buli muntu akujajinga bulala. Jukira ekintu ekyo ky'ofulumya, not everyone is going to perceive it in the same way you sent it out. Zenizo bantu tebagala kuwulira your pain. Yeah. Bagenda kubuukira. And then another thing, you should be very sensitive. You should be very careful with social media. Esther, nze nina omwana wange mwagala nnyo. Ate mulungi nnyo. Nkimanyi bulungi nnyo. Wali omulabeko mu kamera? Aba nfuna bulungi nnyo. Nange mama namugamba my mom. Siraba mu kamera. Nze Esther mama wange mukazi mulungi. Ansinga n'obuto. Nga namutadde awo just namutunuzamu ka kamera gumu gukabu. Naye tutya emimwa. Tetwagala mimwa gyabuzagwa. Twagala wemba mutukuba. Mukube ffe. Matilda mange jagendo barana. Zamange tabimanyi, mutani wange tabimanyi, tatange tabimanyi. Sala kuteta mama wange bintu bino. So like even my own relationship. Esther nzo musajja wange talina kuba yamumanyi nogo. Naye atalina obbanga alina ssente. Olina omusajja? Goye Namukasa ng'agenda ayogera ebintu bambi. Jen ng'agamba Chameleone tali mu ddwaliro. Kali bamusibye. Nga mugamba lwaki osala ebigambo. Ng'agamba nze nina ne soose entuufu. Nze mmanyi amawulire. Nga gundi Chameleone nga mugamba n'abalala mugamba naye lwaki osala ebigambo. Nga yagamba yalina soose ate soose gy'alina tasobola muwa mawulire maki. Twali tuli awo maye nti ennaku zino bakozesa balooya nga bamuleetera ekiwandiiko namutayiika. Defamation. Ng'omugagga ayagala obukadde 10 ate obukadde 10 n'omwetondera. Twali tuli awo nga nze sijja kwetonda bampadde mawulire embeesiga dakika 2 a few moments later. Ng'agenze ku social media banange mwaliwo amawulire nakizudde abampa amawulire baagala kuba na Chameleone nsaba kunsonyiwa. Amanyi olaba nze kankusooka egambe olaba abantu ng'abo be baleetedde ba journalists ab'omu Uganda to lose value. That someone is not going to trust the mainstream ajja trusting omuntu ali ku TikTok. Na information jawa examples of chicken or Sheila Price or Shtegera. You cannot tell me mbu ogamba you trust the sources. What level of trust are you having? Are you trusting them nti omanye ebintu ebakola bibeera authentic oba gw'obeesiga nti obamanyi balina nnyo olugambo? You know there is Esther okubanga ogamba nze Esther mwesiga asala ekigambo. Oba kitegeera noga nti Esther mwesiga buli ki ne woba tomwagala nti mwesiga nti ebintu by'abakola bibeera authentic. Kati ebyo byaba Namukasa bye balimu. Oba kitegeera bw'oba ogamba muno you trust the sources. What sources? Oba ng'ozesiga bring them on. Ate n'ekirala babawaabira nabo tebali serious. Babawaaba just for the sake of, you know, showing superiority. But are you sure you're reporting a case? Because if you're telling us that you're reporting a case, omuntu yakutaddeko ekigambo ekitali kituufu, ogwo omusango tulina okugulaba mu kooti nga gutyaka. Tulekerawo tuzanyira ku mitwe. Mulina oteekawo egyo emisango nga gityaka. Abantu bafune ekyokuyiga ekyaddala. Kati n'oyo Kamoga yataddeyo ekiwandiiko ogenda kiraba nga dakiika tekiriyo. Twagala mulopere ddala mu vita mu kooti. Yes, tujja mu kooti tutuule. Tukwate amawulire. That's why muwoza simanya mu Uganda temukyalimu mawulire. Amawulire mugaleeta mwennyini mugasaaba obusa ne mugateeka mu rubbish. Kati ogambe ogenze kuwaabira Namukasa. Kati kikyagenda okukunyigamu awo ekigenda okukusirisa. Bw'oba Chameleone. If you're really serious, if you're really reporting defamation, oba kitegeera. So temuddamu awo kutumalira biseera. Kuba kati muligenda tulagamba olwokuba yaze ne yeetonda then it's out. Ate nekyamulekerawo okubeera nga mukola nnyo ebintu bya nsimatu. Excitement. When I had those things nga Namukasa abyogera nze nalowooza that omanyi stanti mu Uganda nazo zaasukka. Ate kireetedde ne stanti okubeera nga n'omuntu n'owanajja nga ali serious to be taken as a stunt. Lwa nsonga abo abawaaba tebabeera serious.
olunavaawo nga penge omuya nti anonya mawulire ayagala kubeera era kyekugamba ali ku top ku mawulire kati that is nange kye nasooka okulowooza kyoba omuntu tukyabawa nnyo budde nali neebuuza Namukasa ajjawa the audacity to say such things about someone gwe bagamba the big three ali part of ali among the big three nga we babyogera ku social media big three n'ofuna the audacity Esther omuntu okujja n'akwogerako najja n'ayogera ekigambo kitegeeza kati nganze nenzia neŋŋamba Esther yakoze bwati ne bwati mu mawulire olusi audacity bayinza okugamba Matilda nno yandiba omutuufu kuba Matilda tubadde nga tumulaba ng'atambula naani ne Esther maybe bafunyemu obukuubagano kyova olaba nga yabize n'akola ki n'abyogera neze bwe tulya Namukasa ne Chameleone they don't have any connection okitegeera Namukasa simaija practicing era buna mawulire bwe omanyiyo practicing abeera ku Megatron okay so yali ku TV ne ku radio fakati bamuwadde omulimu tewali buzibu but bamuwa omulimu yes so bwabanga amawulire gaawanga naye kenyini agamba I trust the sources ate n'avaayo n'agamba kwegamba nabyena obalanga bali mutumalira biseera they like they're making news lose value they're making yeah we're going to look kuba kakati doesn't make sense biba binyiiza bunyiiza ate obaani maybe nature Namukasa kaayina ye be yeesiga alabika bbaawe oba taatawe obaani w'amaanyi nga bw'ajja ayogera ebintu nga bw'asaze kuba namulaba nga ayogera ebintu nga ngamba nono omuwala ng'alina obuvumu obuvumu nga bw'amaanyi marriage bill yaffe eri awo etambula ebyo naye bya kisiru ate bya kisiru kize nadde manyi finally kiba kitegeeza kyekyo kitegeeza omukazi naye waddembe okufuna abasajja 3 4 waba abasobola alebe kyekyo kye bali mu kuteesa kijja kukola kyenkanankana ne bana abagamba mbu simanyi naffe ba transgender tuli bantu simanyi naffe twetaaga rights ezaffe. Of course, they have their reasons, but that's how it looks like. It's like, okay, making the impossible possible. You're wasting time, energy, and resources. Yeah? Okay. And it's very unfortunate that Ulianga bitese wana parliament yegwanga. Kakati bampe wabele weteka anti Matilda so wasabasajja basatu mbakoze stage. Bakusanyuse. Bali mukubuildinga chi. Mulamu ati what angata msajja nakufuna auto bakyagala kukola bwobanga omanyi musajja atakola kati bakola mugoba musajja atakuwa mugobe omusajja agala omuwasa mugobe teba mukusibyeko naye tekiri ogamba sima abakazi balina okuba ne rights ez'okuwasiza abasajja nze mmanyi kati then n'abasajja bazaala abaana yes bazaala abaana bakere ku matani like we should tekisoboka we shouldn't fight nature. You know, we shouldn't fight nature. Abasajja baleke batulabirire. Abasajja baleke batuwase. Nze tekyenga so bane sente ng'omusajja ali awo waka nga balina ngali inferior. Nze esa sinaje twala musajja ali inferior. Naye ze bannaye mbalamu just nze okuliisaako wiiki. Okugulira just akatambaala. Okuliisaako wiiki ng'otudde awo muganda wange. Otudde nkuliisa nkwambaza. I mean, that's making, by the way, omanye ebintu obiraba abasajja balina okuzuukuka bamanyi. Sigamba ono alina obuzibu, waliwo alina obuzibu. Tubadde tukola bulungi. Naye nze okubeera awo nfuna omusajja kuva ku day one nga ngenda mmuliisa. Ekyo ekintu kirina kulaga abasajja ki? Nti abasajja tebakyalina kye batugamba. Tebakyalina makulu. Okitegeera nti baluzinze what do they call it? Value. Baluzinze value. Takyalina bw'atuula ku mmeeza n'abaako kyatugamba. Abasajja tebakyayagala kukola bawoza njagala omukazi akola. Ebyo bigenda batuukako. Fe abakazi abakola of course gye tuli. Olugazigazi tuluyina. Naye naffe tetwagala abasajja balina amagezi. Nze Esther sina gye ntwala musajja musiru. Sina. Kati ngende waka nkoze kasasiro ngenda kuyisaamu eggaali. Ate ogayo Matilda tampa kitiibwa. Sigenda kudzaawo. I don't take bullshit. I don't take bullshit.
so ogenda kuddawo nkusange amaze njagala omusajja agenda okufa ku ssente nze njagala nnyo omusajja ndeta owuya nti ndi baby like I'm a baby akweyo ku nkalu nyonoona leka ba Esther bange ne Matilda nga nnaku zino oli bulala kiki musajja kyoyo gwe wafuna obulamu bukyukirewo naye gwe oyagala kujja simanyi abakazi abasajja tebakyatya kujja maka waffe tebakyatya ate nekya Esther kankubulire abakazi ojja nafuna otulo mu nyumba gy'otasasula mutwononedde nnyo abasajja n'okubasasulira amayumba mwe beebaka that is the greatest turn off abakazi basasulira abasajja abakazi mubaagadde ne mutusiruwalira nako kati namugamba mpaye za renti omusajja n'omusasulira ennyumba n'oŋŋamba mbu omusajja ogenda mulisiza abaana obasuze tekiriyo ekyo naye abantu bera tubagamba wano ojja kola mu comment section nga bagamba mutubyogerera wano naye nze let me tell you I can't pay someone his rent nze bannange ndi very traditional nze omusajja olina okujja nze sirabangako mamange ng'asasulira tata yange ennyumba towa ne Brian Nations nga twogera ku traditional men naye bannange abakazi muleke abasajja bakole bye balina okukola teri kintu mbusimayo omukazi abeere ne right ewasa abasajja bonna bayagala that is obscenity of the highest order byenkanankana n'okulya ebisiyaga neze ate waba awasobola bamwebyo no let me tell you that is no like Esther when you wake up in the morning and you're trying to mix things that can mix kiringa kwata amazzi n'ogayiwamu buto n'oyagala otandika ogatogamba agayina okumixinga so it's like this olaba abasajja abo oli abakyala abakyagala bakirekera abakyagala nga basobola okukwasa abakyala abakyagala tukitwale butwazi nti balina empisa embi ate bakazi benzi nnyo nti lwaki mba ndowooza nti Matilda omusajja omutammala ng'omusajja naye wabeereyo naga nti omukazi omutammala mpozi bagambe nti no babeere baleka abakazi kibeere twagala kiri nti tuli mu equality we are making things equal everywhere buli muntu yenna akkiririza in that equality omuntu takkiririza mu Katonda omuntu takkiririza mu Katonda omuntu takkiririza mu order Katonda gye yakolera ensi eno ng'agitonda that equality is not there anyway you're true temugenda nga muyina mwenna muli ba boss wabeerewo boss ogu bwenna gwe muwuliriza oba kitegeera so tebalina kuva eri ne batandika ezo structures zateekebwawo abaasoma bokasi be basoose okola structures zino ffenna twazisangawo Katonda nga yazikola kuva mu Bible naye w'obisoma obiraba there were structures in the world this universe had its own structures teri yagiyiiza so you cannot come and tell us mugenda tuyiza mbu abakazi nabo babeere ne right wasa abasajja be baagala what kind of bullshit is that already weekiri tulina right nti wendeka gundi bwendeka Bosco nsobola ogenda ne Peter that's enough ekyo waliwo yakitugamba ekituyiiza that is enough nti omukazi tebakwatangako njegerere bagamba Matilda lwaki bwe wave wagundi ate waddawo ono unless oyo omukazi gyali nga tekumumanyi naye ajja yatugambe but if that is just enough kati gwe wakuyemu akafaananyi anti bakkiriza abakazi okufumbira abasajja bonna byebakola be baagala olina abasajja bo basatu bana oba kale babiri olaba omu yannumya omutwe gamba olaba omu yajula okuntwala ebutabika these men are just lazy and it's very unfortunate omusajja gwe nasembyeyo okufuna adda tebutabika kyobalaba Matilda mbeera nkugamba wano yabasajja kansooka embireke ebyabasajja binemye tobireka kyakateekamu nnyo emotions toteeka nze kagambe obanga oyagala ekintu ekiyitibwa ne oba musajja nga oyagala mukazi toteekamu nnyo emotions ogenda swalira bwere banange abantu betwagala nga batuswaza ogenda swalira bwerere ate nze munaebwe nkugamba nti no eso ojja swala mba sikulimbye emotions men will leave you in desert without water in the desert without a single drop of water kyokanga gwe tosobola muleka kyokanga nze banange nafuna omusajja omulungi ow'ekirevu alina akanyama atambula azimba bw'ati ebyo tebiri magezi naawe let me tell you okimanyi nina ekintu kye nategeddeko nejo nadde nkigamba maama nina omuntu gwe mpita maama eyo okimanyi edda twabuzanga bawala bannaffe twalabanga abantu ku TV nga beewasizza nogamba
Nibana ono akasajja yakanonye kasajja yakanonyako ki. Niyo omanyi we tugenda nga tutuuka ku level eno otandika okumanya why people love their people. Anti gwe gwolowooza nti buli muntu gwolaba nga omulaba ogamba akasajja akaagaza akimanya ye teyakozesa emotions yakozesa bwongo. Kati awo kinzayewa mu beto. Hamisa mu beto. Neggo omwana yakubye jackpot. Let me tell you. Mulaba twaga abasajja abanyirira abasajja simanya nga nkola bulungi simanya mmazisa. Ayo nabivaako. Kankunyumizeko mukwano. Oyina otuuka n'ogamba okummazisa tekulina gye kundaza. Kati bwe mmala ki ekiddako? Okumala? Ng'oddayo oli ebijanja. Webale nnyo. Ng'oddayo oli ebijanja. Bw'oba oyina ebbanja ewa Land Road nga lizuukuka butya. Naye nga wamaze. What was it? Hi, baby. Oh, who ng'omutendereza we bamukuza. Hamisa yakozesa ki? Bwongo. Wamulabye omwana gwe yafunye? Bw'aba amukiisinga gino gye mimwa. Egya gaayi gino ze gya Hamisa ajja bw'ati. I didn't see that coming. I'm telling you. Akolade? Akonako bukonyi bw'ati. Emwaji kijaba ki? Ndoza we bamutonda. Naba mwaji. Naye nange olaba naye ndoza yange tennakula nnyo. You have that pink skin. No, that's not even a trainer kyotugamba oli egijje giri bulala. Omayinza omuteekako ne lipstick. Gaya ayagala Hamisa. Gayagala Hamisa. Ayagala n'abaana be. Ate kyaka Hamisa amwagala. Nedda yakosezza bwongo. Essa teri muntu anyuma mu nsono ng'akwagalira abaana. Gaya amwagala. Ayagala omukazi ayagala abaana be. That is it. Ate abalowooza nti basingo mother. Kankubuulire gw'olowooza Hamisa ye omusajja ow'essente akyasoose omwebakako. Waliyo n'abalala. Barry Cross bonna baaliyo. Gwe tebalaba nga Hamisa ayita nabo. Ne lwaki gw'oza yagambye omanyi? Let me settle for this guy. Kati bano bawooza nti basingo mother baadiba. Single mother tadibangako. Omanyi obuzibu bwa single mother? Single mother obuzibu bwe tulina. Muli bagezi. Oba okozesa nnyo obwongo. Oba wavadda mu emotions. Oba tokyalinga ffe. Oba ogamba ne kaakati nze mpulira n'okuzaala sikyakusobola. Like I don't think I can have any more kids. Owaye nange ndi wano nkirowoozaako oba omwaka guno. Ne kati wendufuna katimba wa mwaka gujja. Omusajja akwagalira abaana omwagala automatically nga taliiko kugira kiraya kisimanya sikaji ya namba 3. Omwagalirawo. Let me tell you. Ne wakubuzabuza house. Naye gayo wamulabako nga enviri azitintinze white wafaanana. Producer soko tuwe kifaananyi kya Aziz. Tulabe nga zisize white. Oyo mwana akube ayika yayagadde Hamisa n'agamba omanyi Hamisa kanve ku basajja b'ensi. Kantuule waka kandye ssente z'omusajja ono. Bakati newayagala nnyonyi agimuwa. Ne bw'ebitaba bya nnyonyi omanyi waliwo ekisaawo otuuka Esther nga byonna obirabye Hamisa alabye buli kimu. Alabye abantu. Like kati ye tali kutula even. I don't think she's even settling for the money. She's settling for peace. Ate ng'ayinza okuba mwa peace. Amanyi agenda bano omusajja nga omanyi abasajja balowooza bokka be baagala peace. Abakazi tetuwetaaga peace. They are so wrong. They are so wrong. We also need peace. They're so wrong. They are so wrong. Like so wrong. So alizoba yatudde n'agamba omanyi kantuule kanzikakkane kanjagala omwami wange kampa omusimbi kanfukume kati omanyi ekintu ky'okukozesa obwongo. Obwongo bwo bukozesa bw'okyogamba ekisooka omusajja alina akasente. No nga tonaala kwogera kusobola ogamba the guy likes my children abaagala. Okay? Ekyokubiri alina ssente. Olw'okuba alina ssente abanange bagenda kufuna the best in the world. You get what I mean? Yeah. Yafuna ekisinga. Bana yagudde yafunye omuntu. Omusajja ekyokusatu anjagala. Samira muli. Osikako obusisi peti bwoti. Yasamira mama afudde. Nakuba akabonero. Obadde. Nayasamirira.
nze genda ndenda baba misanga tatikiriza nti baramukwaje ebimwajjaja gundi ogigumira sente weekubegonzaawo nensasajikola ko sajari Aneda ate sajari watch I think the lips are really fine and I mean ani zoba gikozesa bulungi hey kati kingaza kyo funa lyolinga tamanyi kyagikozesa kati ne wagirayo wali ogabye gikola bwaki Matilda ebisigadde mu kisenge baba bagamba me I don't when I'm having sex I don't like to kiss you know have you had such people nayenze naye manyi aba awunya kamwa I think sometimes someone doesn't really have the emotions by the way if you don't love someone you don't really can't kiss you don't want them. to you don't kiss them era alete chimwana singa no abayina ne akamoga alete chimwana kola what ngo kalubya obulago abantu abamala okugamba kyokeko out osooke wempakira omwenge ng'otamidde ng'omanyi bw'ona otamira that's when you can do the right thing otherwise bw'oba ku nnomo tosobola kitabuka oba ku mwenge oba tobiraba by the way oba ovuddeko obanga ali obijjukira luvannyuma obanga but I remember sometime back oyogera ekyo ekintu nkitegeera you can't kiss them nze naye abawala be nawuliranga ngagamba nzigayi ngenda mulala naye nsooka nina onywamu wano shoti zange ngoba meka nga naye agenda laba gayi kugamba nememulaba amemulaba munnomo agamba ate gayi wadaagaana okumpa ssente olw'okuba namumye kati nga sooka nywa obutekila bwe agenda otuukayo ng'atamidde like nga yeevuddeko nga ensonyi azivuddeko asobola bikola byonna you get what I mean kubanga abasajja abakulu abo bamanyiira bakola ebintu oyafunyeko omusajja ng'ava kulya kagundi kacumbaali nani mufunyeeko nze ne bbange twali tulya akacumbaali anti yali bbaawo kati ndabamu nga si bbaawo n'omusanga alidde kacumbaali ke gwe tewakalidde oyo omusajja aba talina magezi aba talina magezi ekikugisa ondabe nga olidde kacumbaali gye sibadde kibaki n'ebyennyanja man there isn't just food you can't eat when you're going to meet up with someone byennyanja it's advised kati nga kubalina ku mmotoka babeeremu n'obusenya nze kakunyumize don't even move with a toothbrush just know the right food to eat at what time yeah kati if you're going to meet kati ngandi empuuta ewunya left right and center nze bangambako bw'oli empuuta newoogenda mu kikolwa ewunya ate oba ofunye origino wiiki namba bakuzino ze balunda era yakolera ku byennyanja binne enyini origino kyaneerira nakati amavegetarian wow wiki namba tosagimala nga tonneegatta wiki namba ogimalako tosakumako no, by the way I can spend a whole like 3, 5, 4, 6 months without obimanyi nkutta emyaka ng'etaano olaba n'okwegatta kuba mu bwongo omemaze emyaka ng'etaano seegatta because ngezaako nakujjukira nigwe nasembayo okwegatta naye simujjukira sijjukira nigwe nasembayo kwegatta obenga oyogera emyaka etaano sijjukira nakunyumizeeko lumu tuba ku trip omebeera campfire so nga one of our colleagues Bambi I really liked her so much I actually respect I don't know if she'll land on video but I respect her so much so nga tuli awo mugundi kati twalina mbira ebyana ebyefujjo omanyi mbeero nga naye ani ebaka ku gundi ani eggala esito oyo okitegeera kati nga balina eyo curiosity naye twetaga naye gundi bamweggala ye kati ng'omwana abuuza colleague waffe oyo nti naye Esther
Diro bakoma kikutuusaako. Kati ffenna twalino nga muli awo nga you don't expect anything alarming. Muli awo museesaamu abalina ebyabwe babiina abalina ebyabwe babiina. Ng'omwana agamba kati oba nga mutuddeyo nti muli muki muwuliriza. Omwana n'agamba I think like 4 years ago. Kati bwe yakyogere buli omu we yali n'akyuka agamba agambye why are you lying? 4. We didn't even think like she was lying, but it was such a big number. By the way, to be honest, chobanga nsikyajjukira nani gwe nasembayo kikola naye. Naye nze nzijjukira. Naye labika nzijjukira. Sikyajjukira. Era njo naddeko ewakanga ati ani gwe nasembayo okwebaka naye. Honestly speaking, I don't remember. Nze sigenda gamba nti ago ngambye mukana kuwegatta. No, sigenda gamba bwani gwe nasembayo okwebaka naye. But I'll say, ani gwe nasembayo okukwako. No, like obangambe okwegatta naye and you get that happiness. No, not even happiness, but that old vibe. How can I put it? Speak it. Oh my God, that arousing of energy. No lyanga emyoyo gyamwe gisisinkanye wantu ewamu kati yali yaddi ejebuuza eradde kati eyo simanyi baaba sibule. Thank you for coming. But you guys, we love you so much. It had really been a long time since our inside. Yeah, but we are soon getting back together. And a combination, yeah, combination with Jimmy Singer. Those are Bob blouse mobulabe twagadde okufanagana, but it's now on making. Atubikolanga kati ani anjokyayo ku ssente kubanga njagala kola njala zange. So beera awo njokyeyo ku ssente. Siza benye mpaka 15. Very small money. Yeah. Mpaka 15. Mba muyiseeko nnyo. Sobereeyo onjokyeyo. Ennyo enjala zikyannuma. N'enjala zooziraba. Abantu balowooza nga nteekako enjala tumanyi. Bambi enjala zo nnungi nnyo. Naye nga bannange tubaagalira ddala. We love you so much. Wewe kitambula ku side yo. Business egamba ki? Business ziriyo byakola byokka just been stressing. I don't want to talk about it right now. Kale. But yeah, whenever it's ripe, we shall be sharing. But Cub Nation, don't forget to contact me next time. Bye-bye. Bye-bye.